ne bali batugamba nti omuntu okujjogera mu police anabira wa senior 4 ku senior 6 oba wa degree. Yes. Kati government nayo bagikwata naaweya temanyi kyekiddako enakubeera n'amagye mangi gagenda suppressing abantu abo kajagala nkuzeeyo ko mu Haiti. Mu 1959 waliwo omusajja bamuyita Papa Doc Duvalier. Papa Doc Duvalier yafuga Haiti n'omukono ogw'ekyuma naye Papa Doc Duvalier yakimanya nti tokyayinza kozesa poliisi na magye kumenya mateeka nejjanga etondawo obubinja binja obwenjawulo. Kati ye Papa Doc Duvalier yatondawo ye bayita batonton machutezi. Balinga bakuba embooko atawagira Papa Doc Duvalier. Bw'obanga tomuwagira ng'embooko zikuyitako balinga bakwata ne bawamba atawagira Papa Doc Duvalier. Balinga bakwata abakazi abatawagira Papa Doc Duvalier. Kati ne wano mu Uganda NRM ya replicatinga kiri nekiza wano. Kivuga nti naku zo bakwata omuntu poliisi n'amagye ne byegana nti sife tumulina. Ekyamazima nabo tebamanyi wawaali. Nalabakaawo omukyala Nabbanja Prime Minister ng'agamba nti Kibalama fe tumulina bamukwata awo kyokka ate bwe bamumubanjiza ennyo onajja n'agamba nti Kibalama waali era kavulaawo lumundi mubalaga nesikitegera bulungi. Nabbanja nabo basaasira bingi batamanyi nti obukulembeze bwe butuuka ne bulwawo bulina obubinja bwe butondawo nga ne buno tebubumanyi. Njagala nkuwa example gino okubeera okumpi eya RSF eri e Sudan. Bashir yagitondawo ng'abajanjawiidi okujja okusuppressinga abantu bali balwana mu South Sudan. Niwe butuukidde olwaleero RSF ye yatwala Bashir. Kati banabyafuuza oluusi nabo tebabeera benkanya gye bali. Kana akabinja kootondawo olwaleero bugenda kukya nako kawulenga k'amaanyi kajja ate katwale eggwe. Kagambe naye omusajja ono fe tumubeezezaawo bwe tumugjawo kibeera kitya. Naye kati teri nsonga gy'owa nga tuli mu kyasa kino ekyabirimu ekimu kukwata munnali ku campaign trail ng'ate naawe olina abaakubye embooko nga balina mijozi gy'enaalemu nga tewabakutteko. Kati kikulagirawo obulagizi bwe nti obutali bwenkanya obuli wano olwaleero nti General Museveni byakola olwaleero abali tabikolangako ekyamazima. Ne boddeyo mu kaluka 26 akaali akabye ennyo General Museveni teyawamba ku bantu. NRM teyakwata ku bantu batwala basiba. NRM teyakwata ngo ku bantu yakwatanga abiri ng'ate olweggulo bakweyimirira. Yes, no vayo mangu awo. Naye kino kikulaga bulazi nti Kyagulanyi alina we yakwata bali abalabe bataakwata. Naye ate ne General Museveni omusaasira nti muli ate eribbira bwe wekwata ku kikira kya Ggoonya ate oba muzira. Muli ate eribbira bwe wekwata ku kikira kya Ggoonya owonye obulamu oba mutuufu. Ne bakulengera nga okyeripye kooti. NRM yeekunte ku kikira kya Ggoonya. Naye kyetamanyi nti era Ggoonya bwe nagituusa ku lukalu era erina kumulya. Bali kweri principle yogamba nti okufa leero nfe enkya. Kati ebyo balina okubikola. Ne Kyagulanyi kennyini alina ovaayo atubuulire wawe yanyigaawo bali abalabe bataanyiga. Naye kyo nagamba nti Kyagulanyi ebyo byonna byonna ajja abyetegekedde. Tokyayinza mukwatadde emabega atalowooze. Asigala agenda mu maaso. Kubanga yajja abyetegekedde. Gavumenti eno kyetamanyi Kyagulanyi ate kuba yamala emyaka nga 10 ng'agyetegekera. Nina gwe nabadde ngamba kino ekiriwo ekya Emma Kuteesa ne General Damuli ekya ghetto structure. Kyagulanyi azimba ghetto structure eyo okuva mu 2 wazzekaawo n'okyebuuza naawe. Ng'abali mu buyinza tebalina kye bamanyi. Baali tebalina kye bamanyi. Kyagulanyi yazimba structure eyo ya ghetto nga buli wagenda okuyimba asooka mu ghetto ziriwawo kumpi. Era ng'alinawo bambasada. Ambassador wa Firebase Natete. Musajja wange. Ambassador wa Firebase Jinja wabawuliranga. Ambassador wa Firebase Bosi Mikyo timu eggulu. Kati yazimba structure eyo nga tataddeemu ssente ng'ate nga teri amanyi. Kati eyo individual brilliance Mpuuga tagirina. Eyo individual brilliance bwani katagirina oba mawu. Ani kati bo bagamba nti abo bayaye ffe tukolagana na bayaye. Kati abo babeta bayaye. Kati ate bo ba briefcase politician. Nti ebyobufuzi bye bikomawo mu kasawo k'abaakutte. Abitambuliza mu nkwawa. Ne bwe yasalawo gende ewaabwe ategeka okusaba kwalabwa
agenda otuuka mu Lwera nga balina bokka be bano abanyenyengege oba abanyenyengege mu Lwera agenda otuukawo nga be bokka balina kati ekyo kikulaga nti gwe balwanagana naye tebamutegeera ate kigenda beera kizibu okukola ki okuleka nga ye yababuulidde kati oyo Robert Kyagulanyi sentamu bwatyo bwayimiridde ekyamazima nti n'abalina kumpi ne Kyagulanyi batekoba tebamutegeera ne Babi tategeera Kyagulanyi ne Babi nasooka nga tategeera Kyagulanyi bwe kiri completely ne chairman Nyanzike nyini ate kuba tategeera Kyagulanyi omutuufu yaani gwe njagala nkubuulire ombuulire wano olwaleero nti omuntu abadde omuyimbi emyaka 5 emabega ayagala twala bukulembeze bwa ggwanga. Babi asula ne Kyagulanyi gomaze n'ebbanga ddene tamutegeera ayinza kuba nga tamutegeera wanga njagala nkubuulire nti Kyagulanyi format mwe yajjira okuvuganya yajjanga alwana abasajja abalwana Gorilla Warfare. Bodde n'osoma ebyafaayo successive Gorilla Warfare bagamba ziri 3 zokka esooka yali ya Cuban Revolution eya Fidel Castro ne Che Guevara ne Jose Antonio Almeida. Kati eyaddako yali yaba Sandinistas mu Nicaragua mu myaka gye7 successful revolution endala eyaddako Gorilla Warfare yali ya Uganda wano Yoweri Kaguta Museveni. Kati okudismantlinga system eyo y'abalwanyi Kyagulanyi n'okujja n'agingera n'aginfiltrating n'aginafuyo tuukawo eryo lwaleero ng'etambulira ku masa ya ssente omwana omuwa credit. Kitegeeza nti nawo kye batamanya era kye batamanyi nti yajja abayetegekedde. Tosobola genda n'olwana ne abasajja abalwana olutalo bwolenkaniddeawo n'olwana nabo beya nakoozi. Kuba ye Kyagulanyi principle ye gyagendako era neewuunya abasajja ba gavumenti okubanga tebeebuuza ku bantu. Kyagulanyi olutalo teyaluza mu kibira yabaza ku Urban Warfare. Kubanga nalabyeko awo omwana yagambye awo bwe yabadde alwa kuba tukyogeddeko naawo bwe yayingira mu woteri gye bayingiramu embi ennyo nga bwe twagiraba kati oli nakomentinga n'agamba nti kati nno ye ayingidde ne munda kale wasi mulungi naye munda mulimu musaasa ofunyamu akabugumo wabike bulungi kuliko ebbaati naye abasajja bamala emyaka 6 nga bali mu nsiko. Kati kyenjagala okubuulira nti naye yagamba nti yasuze wabi nnyo. Kyagulanyi olutalo teyaluza mu Gorilla Warfare mu bibira agenda mu mabira oba Budongo Forest yaluza mu Urban Warfare. Atya nti kyolaba Kyagulanyi ekyo okutambula ku street nga we yabadde mu Arua kaba kabonero na sigino mu byobufuzi era ne government